yake abo bango no nyamusite kimanye tigolemera ko malako ebigambo bwowulira biwakanye ya program ekibozibozi njagala bajjukiza nti Focus TV tuba kutukwa program eno bwe wabaawo ekyenjawulo ekitambula olabaawo ekyo ekyenkizo ekigenda mu maaso. Njagala bategeeza nti Bobiwine Robert Kyagulanyi Ssentamu of course olunaku lwa leero akedde kutalaga ekibuga Mbarara okwongera okukakasa oba n'okutongoza ekitebe ekijja oba ekipya mu Mbarara. Kino nno kibaddewo mu makya ga leero Bobiwine bw'atabadde ekibuga ekya Mbarara n'ayongera okuwerekerwa namungi w'omuntu. Omuntu abadde muyitirivu ddala awerekedde omuyite Bobiwine okwongera okumulaga nti ddala abantu oboolyawo bamwesunga buli gy'alaga. Kino nno yateebereza oba yakyogedde n'agamba nti kijja kukolebwa mu bitundu eby'enjawulo era NUP yayise dda okwongera okutalaga ebitundu ebimu. Wabula kyesaagala weerabire nti wabadde Mbarara atuuseeko ku leediyo emu ennene eziri mu Mbarara era n'agaanibwa okwogera. Tagaaniddwa directly wabula radio ejjiddwako wakati nga interview egenda mu maaso ne bagiswitchinga off ku mayengo neba nga tekyawulikika. So bino nno bikolebwa wakutalaga ebitundu ebyenjawulo okulaba nga attaanya omulimu ogw'okulaba nga abunyisa office waba abunyisa office z'ekibiina kya NUP okulaba nga zibuna buli wamu. Mission tekitannaba tetunaba kubanga tumanya omuntu bw'abanga azoganyeeyo people power our power mwebale munonga kutwakira abantu bambara ekingoma mwakireba akakagoma karubendera n'abanara nikatera naho nama akakagoma karubendera n'abanara nikatera naho nama people power power kamba nze nsime Katonda kansime Ruhanga aw'omu kisogo tenda tukutendereza Yesu oli mwana w'omusaayi Ruhange isitwe Ruhango mwana Ruhango moyo oya nitusaba moyo manyangu tuya bana bawe aimu otwe Sima Ruhanga mnonga Ruhanga no amanyi nina kubagamba tuli aha abokusima kwa Museveni mbayi tuli aha abokusima kwa muntu yena tuli aha abw'amaanyi g'abantu abamwani ga Ruhanga mwebale munonga nichaberizoba munikirize ngamba orugankole unikisenge sicho kwanga mubitegera no bitegera mwana abana b'Embarara ngenga kichina bakoi tuli wano kwa kusima kwa Museveni. In fact Museveni abadde taagala tubeere wano, taagala twogere mazima. Bwe mbadde ku radio abadde bawulira
bagigyeko oba tebagigyeko? Bwe mbadde ku radio bagigyeko era abasinga mbadde mutulaba ku Ghetto TV live nga tuli mu radio kubanga tebaagala bino byenjogera mu biwulire. Naye kubanga olw'amaanyi gammwe n'amaanyi ga Katonda tuli wano olwaleero mukubireko Katonda mu ngalo. Tuli mukola mulimu gwa Katonda wadde tetulina kapo ketaddewo nti muteekemu ssente, naye tukola mulimu gwa Katonda kuba tumanyi Katonda abeera ku sayidi y'abantu abali ku mazima. Mwebale nnyo obutatya, mwebale nnyo obutagwamu maanyi bana b'Embarara. Mujjukira kine mu kampeyini batulemesa okujja wano. Bwe twali tulonkinga manifesto baatukuba batuyiseeyo nga tutambulira ku tiyagasi n'amasasi nga tetulina kye tukoze yadde ekibi. Mwebale butagwamu maanyi bakodomi bange, mwebale. Tuli wano olw'amaanyi ga Katonda kuba n'obubonero bwonna mu bulabye. Enkuba emaze ebbanga kinga tetonya wano. So gano si maanyi gaffe, gano maanyi ga Katonda. Ate ng'eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusobodde okujja wano kubanga twalemerako. Tusobodde okujja wano kubanga nammwe mwalemerako. Mwagaana obulimba, mwagaana okutya. Kyewuunyisa abantu bonna bana babadde bankubira essimu okuva okwetoola ensi yonna Amerika, London ne bagamba naye abantu b'Embarara tebatya. People power! Our power! Bagezezaako okubatiisa tibosemberera Kyagulanyi basooka balimba abo bakozi ba fujjo. Abakozi ba fujjo bali violent. Mwagenda okulaba Bobi kyaliwa mwe mbadde mumanyi nga abakubira emiziki wano ali ku motero, abakubira emiziki Mbarara. Program Bobi yafujjisa ebyo efujjo. Ekyo ne kigaana. Kuba bali bagala batuyite bafujjo basobole okutukuba, basobole okututta. Ne bamala ne bagamba ebyo by'Abaganda byokka bokka. Naye mwagenda okutunula ne mugamba lindako badi Muganda avaabwa, Lubongo ya Muganda avaawa, Nubiani Muganda avaawa, Mama Jole Mugisha Muganda avaawa. Ekyo nakyo ne kigaana. Kati tebalina kye basobola kulimba abantu. Naye mwebale nnyo muprovinga ensi every day. Bwe tubeera wano ne tubagamba twagala Uganda empya, Uganda eyammwe abantu ba bulijjo nga buli omu yenkana ne munne kye tutegeeza. Nkomyewo olunaku lwa leero okusooka okubebaza mwebale ku Uganda. Size wano kubasaba kalulu, kuba kalulu mwakampa. Era siyogera nammwe nga just president wa NUP. Njogera nga president wa Uganda yennyini walaali. Ekyo abapoliisi bayinza obutampisa bwe batyo, abakola mu bitongole birala bayinza obutampisa bwe batyo, naye bannayuganda bonna mumpisa nga president kamale n'okubembamu. Ate tekikomawo n'okwetooloola ensi yonna yonna, era bampisa nga bwe mwasalawo mwe bannayuganda. Naye olunaku wano nzize wano okubagamba tuwadde simusanyuka. Mwalonda kyali wamwe n'abeera pulezidenti wa Uganda wadde entebe bagibba. Naye tekimala. Nze najja mu nnonde si just kuvimba, no. Najja mu nnonde tukyuse Uganda. Najja mu nnonde buli munnayuganda berenga yenkanankana ne munne. Bright Wamulama kyogeddeko, najja mu nnonde nga okugenda okufuna omulimu tebagamba kuba akasimu ne bagamba gamba n'ogu, no. Nga buli munnayuganda yenkana oba oba mu famire ki, tebali kubuuza nti iwe eno lyowa, no. Buli omu yenkanankana ne munne, oba ovudde Isingiro, oba ovudde Kasese, oba ovudde Gulu, because kyaliwo era kyekirina okubeerawo. Najja mu nnonde walekeraawo okubeera nga tubeera mu nsi mukazi wo ng'agenda kuzaala n'afa kubanga tewaliwo gloves za nusu 2,000. Najja mu nnonde kubanga nze bwe nabeera president sigenda kozesa $2 billion buli lunaku.
najja munonde kubanga abantu n'abasirikale balina ku respectinga mu abantu gwe omusolo gwo gwa boda gwalunda ente gwakola mu katale omusolo gwawe gwe gugula emmundu gwe gugula ebyambalo ebyo eby'abasirikale n'abapoliisi so olina okubeera respected najja munonde abaana bwe basoma bafune emirimu nenga Focus TV of course fe tuliwo kuwa update okumanyisa oba okutegeeza ebyo biba bitambula mu maaso mu ggwanga n'okujjukiza nti Focus TV Focus group yange basaale nnyo okulaba nga bakolera omukolo gwo bawe omukolo gwa buli kika bawe photography videography bawe okutimba oba kiyite decoration bawe cake bawe buli kimu kyoyogala bakolere ku mukolo ogwo entertainment omuli ba MC abalungi ddala omuli ba ushers omuli buli muntu gwomanyi ba buli service gyomanyi yo ku mukolo besige babenga bagikolera bulungi ddala for now mutukize tukomano tujja kuleetera ekibuuzibuuzi program endala obenga wewulirirako tova ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi